Saawa zibadde ziwera 5:15 enkya ya leero abantu abatalabiddwa muntu yenna wadde okutegerekeka mu kusooka basudde ekibokisi mu maaso g'amaka g'omukulembeze w'eggwanga agasangibwa e Nakasero ku Kyagwe Road. Ekibokisi kino kibaddemu akabizi akabadde kasibiddwa mu t-shirt eya kyenvu n'ekiwandiiko kya miko 10 miramba nga kino kiraga obutali bumativu n'engeri ebintu gye bikolebwa mu ggwanga. Ekiwandiiko ekibagiddwa abavubuka abeeyita aba Jobless Brotherhood era kibadde kiraga ebituli ebiri mu mirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Engineer Badru Kigundu. Akabizi kalabiddwako nga kava mu kibokisi ng'era kataayaya wabula nga abaselikale abakuuma amaka gano tebalina kye bakola. Kitudde eddakiika nga 10 omu ku baserikale okujja n'ajjayo ekibokisi n'ekiwandiiko wabula nga kakabizi katambudde eddagaako. Bwe twogeddeko n'abantu ababaddewo okumpi bano batunnyonnyodde nti mu butuufu tebalina gwe balabye asudde ekibokisi kino. Tetulina gwe tulabyeko nange mbadde neebuuza enzija gye kazzeewo naye ate nkalaba. Oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 kabangaliza Poliisi 2 ziyingiddewo ng'enjogera ennaku zino bw'egamba okusobola okuggyawo akabizi kano. Bano babadde bakulembeddwamu aduumira ebikwekweto mu Kampala n'emirirwano James Ruhweza. Wabula bakakensa mu by'okwerinda batunnyonnyodde nti ekikolwa nga kino ku kifo ekisuubirwa okuba n'obukuumi obw'amaanyi ate obw'enjawulo kiraga ebituli eby'amaanyi. Kikulaga nti security tekoze ekiteriiwo ekiriwo bantu bambadde ebyambalo balina enjala bakooye naye bw'otunula security yawali ekirina okututiisa ennyo kutweyaliikiriza ennyo nti emmundu zonna Mr. Museveni zalina kati zonna ziri mu kibuga kuba ku mmundu eya wansi AK-47 okutuuka ku mmundu ekyasingayo naye zonna ntemu. Baani abaziriko abaana abaziriko bale batya mu bukugu mu kumanya koza obukugu bwetumanyi bw'otunulira nga mukulu Katumba bw'omukuba oluyita kwanukula na sasi naye bw'okuba Sergeant oli akwanukula naki na sasi. Kyokka bwe twogeddeko n'omwogezi w'ekyerikuuma omukulembeze w'eggwanga Kalokomorosimu Major Chris Magezi ono atugambye nti tebasuubira nti ekigendererwa kyabo abasudde embizi eno kituukiddwako olw'ensonga nti bano tebasobodde kuba bajasi kimmooni. Security katola abagitandise ate bagitandikidde ku nyumba yaani ku nyumba y'omukulu kati enaabaddamu etya bw'otunuulira wonna awali abantu ba bulijjo mu mabanka mu maduuka abaliwo abalina emmundu be babadde bakyasoma ababadde nga tebanaba kuyita mu byo nga tebanamala kusoma ababadde kabalye training wing kati bebawadde emmundu naye abantu babulijjo baana abatakula bagenda kwanukula nyanukula ki because sibatendeke bulungi tebanaba kufuna experience nungi emala. Ekirabise ng'ekyensonyi ekintu nga kino okutuuka ku maka g'omukulembeze w'eggwanga abaserikale batandise okugoba abamawulire ababaddewo era okukkakkana nga 2 bakatiddwa Abubeka Muwonge owa CCTV n'omulala owa Red Pepper. Guno nno si gwe mulundi ogusoose ekintu nga kino kubaawo ng'ogwasoogera ddala Obubizzi 2 bwaleetebwa ku lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'abavubuka be bamu bano aba Jobless Brotherhood beemulugunya obuli bw'enguzi obwali bukudde ejjembe.